Eruwero Abaazirwanako n'okutuusa kati bakyatotoma Sseggwanga nywedde amazzi nambe ku kyalo kwekulidde nga bagamba nti n'okutuusa kati gavumenti ya kuno gye baleeta buyinza mpawo kyali bakulidde. Bano bagenza okubyogera nga bazimbe yafisi yaabwe ya Luwero Triangle bagenda okuyita okulaba nate nga bafuna ensimbi. Akuliddemu enteekateeka naddala yakolera enteekateeka z'okulonda David Kemigisha agamba nti ensonga lwaki ekibiina kya NRM kalulu akakagwa babakuba akalulu n'enkona n'enywa nga kyava ku bantu abo okubayisa obubi. Abantu bangi boyogera disitulikiti y'e Luwero ekimujja mu bwongo y'engeri gavumenti eno gy'aggyamu mu buyinza era ng'eyita mu lutalo olwayindira mu kitundu kino. Wabula ne gye buli eno bangi balwana era nga bakyabanja nga bangi bakukuluma olw'obutasasulwa nabo balye ku bibala ebyava mu ntuuyo zaabwe. Abamu ku baazirwanako okuva mu disitulikiti y'e Nakaseke batubuulidde ennaku n'obulumi bye balina olw'okubanga balwana naye nga n'okutuusa kati tebalina kye balaga. Ne mulugunyeri gavumenti twafira ebintu byaffe mu lutalo tetwasasulwa kusaza ffe zaafa ffe faamu yaffe yamukubira yaliko tractor yaliko ente yaliko ebintu bikuba kasooli yaliko masini z'amazzi tetwafuna wadde 10. Ente zonna ne zifa ne bazirya ne bazirira mu faamu zonna ne bazirya. Eyaliisanga Lugogo yavanga wa Muzeeyi Kibi nga Muzeeyi Kaggwa akuba emmundu Toma Kubuya ye yali mukama waffe ng'atwetisa kana akawala atasinga kamera dda. David Kemigisha akulira ebyokulonda mu kibiina kya NRM Luwero agambye nti kyamazima ekyalemesa ekibiina kyabwe okufuna obuwagizi mu kulonda okuwedde kyava ku baazirwanako abatalina byabwe. Nga pate etukosa ku nsonga emu nti baveterani abo be bamu ku balwana okulanda gavumenti ne gyamu buyinza baba nga bakyabanya mpaka olwaleero kireeta obuzibu eba setback nene nti baba bemulugunya ate nga kyebalwanira balaba nga abatakiganyiddwamu. Mu mbeera eno gavumenti yagguddewo ofiisi eza minisitule eya Luwero Triangle ezireeteddwa okuliranira ddala ekitebe kya disitulikiti n'ekiruubirirwa ekyokulaba ng'ensonga z'abaazirwanako zikolebwa. Bwe yabadde atongoza ofiisi eno olunaku lw'eggulo, Alice Kaboyo, minisita ow'ensonga z'akanyigo k'e Luwero, agambye nti kye kiseera buli ekibadde kyalema kikolebweko. Ebimanyi byonna teri kyetamanyi naye ekwata mpola kubanga erina ebintu ebingi ebijja nga bya bwetaavu nnyo nga covid. Ani yali amanyi nti covid ejja kujja naye bijja kukolebwawo. Ayongedde n'ategeeza ng'ensonga y'abaazirwanako bwerudde nnyo mu ddiiro naye kati okuva ofiisi zino bwe zigguddwa baakugikolako. Ate ofiisi eno egenda coordinatinga ebyo bintu byonna ejja kubeera wano enzigi zino zijja kuba nga ziri open. Ebibuuzo byonna bye baagala okubuuza oba bye mwagala kumanya bigenda kuba addressed here. Bo ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okuva e Luwero okubadde Hassan Kirumira Lukalidde owakatikamu South, Sekabira Dennis owakatikamu North ne Robert Sekitoleko owabamunanika baliko bye boogedde. Era tugenda kuluma n'ogwa waggulu mu kukola kaweefube okufuba okulanga bannaluweero baganyulwa mu minisitule. Bino ebyokwogera ne tutateeka mu nkola tubikooye. Giza tubasuubira abo abantu okuba nti bafudde tebasasuddwa. Oluvannyuma lw'emyaka 3 mu 5 tukyasobola kubanga okumpaseetinga abantu abakuyambako okujja mu buyinza olwosenga gavumenti eno teyakomawo. So ndowooza nti kyakusaalirwa. Tusaba bekikwatako abagireese n'okukondeza abantu emirimu ate ereme kuba kattiro ngaako okubaka abantu ebyabwe kubanga olumu bagenda leeta empapula zino leeta kino leeta ebbaluwa y'abatiisimu leeta ki tugenda kudirira kino singa ekyo kinaaba nga ate gye zijja kuba tukoze bubi era tujja kusaba eveewo. Ofiisi zino zibadde zaamalirizibwa emabega kumpi ebbanga lya myaka 4 wabula ng'okuva ku olwo n'okutuusa leero zibadde teziggulwawo kyokka kati nga bwe zigguddewo waliwo essuubi nti bangi baakufunamu. Byakawoya Samuel, Crossroads TV, Omunnyo.